yuno omwana mbula kalevu myaka 18 mu ggwanga lya Malawi, nzaarwa ya Malawi, akoze genereeta ekolera ku maanyi g'empewo. Abazungu bali mu kumunoonyerezaako, tasaguka kulambululire. Bangi ku ffe tumanyi ebintu ebikolera ku maanyi g'enjuba, naye olunaku olwaleero tukuleetedde omuvubuka ono musaayi muto myaka 18 mu ggwanga lino erya Malawi eyatetenkanyiza n'akola genereeta, nga genereeta eno ekolera ku maanyi ga mpewo, era nga genereeta eno bw'emala okufuna amaanyi g'empewo awo nno ng'etandika okwaka. Omuvubuka ayogerwako mu kaseera kano abazungu bali mu munoonyerezaako kubanga ekintu kye yakoze kirimu obuyiiya obw'ekika ekya waggulu. Ayogerwako amannya ye Ernest Andrew, era nga genereeta gye yakoze mu kaseera kano yeesobolera ddala okuwa abantu amasannyalaze ku kyalo kye kwawangaalira, era nga okusinziira ku gavaayo mu ggwanga erya Malawi kati amaka agawerera ddala 9 gaaka, naye nga amasannyalaze gava ku genereeta eno eyakoleddwa mu maanyi g'empewo. Omuvubuka ono agamba genereeta eno ekozesa mpewo yokka, tekozesa oyiro, tekozesa fuwero, tekozesa battery, wabula ekozesa amaanyi ga mpewo okusobola okwaka. Bannasayansi bakyagenda mu maaso n'okumunoonyerezaako balabe butya bwe yakoze ekintu kino, naye nga mu kaseera kano Malawi famire ziwerera ddala 9 zifuna amasannyalaze okuva ku genereeta eno eyakoleddwa mu maanyi g'empewo. Mu kaseera kano gavumenti y'eggwanga erya Malawi eri mu kusala ntoto butya bw'eyinza okuyamba musaayi mutono okututumula ekitone kino, era ng'eri mu kuteekateeka ekibinja ky'abakugu okusobola okugenda okuyambako omuvubuka ono okututumula omulimu guno gwe yatandiseewo. Omuvubuka ono ategeezezza nti battery eno esobolera ddala okuweza volts eziwerera ddala 12 ez'amasannyalaze okuva ku mpewo, olwo nno n'etandika osupplyinga abantu amasannyalaze. Yoyo nno omuvubuka omusaayi muto mu ggwanga lino erya Malawi myaka 18 eyayiiyizza genereeta eno ekolera ku maanyi g'empewo. CBS FM.